بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد أما تندى مجفق واشتوى الله سبحانه وتعالى يبينغاني منيبي تسبب الدير ينبكى صلى الله عليه وسلم نابو أبام قبرلا وموني n'abasomi ba Qur'ani okutusiza ddala kunakula enkomerero. Allahumma amin. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuyigiriza ebyo ebitugasa era tugase n'ebyo byaba atuyigiriza. Tumusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atwongere okumanya era tugabirire okutegeera. Abooluganda ab'ebitiibwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbaniriza nateera musomo gwaffe ogwa sharhu manzumatul muqaddima mwe tunnyonnyolera ekitontome kya Imam Ibn Jazari kyeyatuuma manzumatul muqaddima oba ekiyitibwa fima yajibu ala qari'i alqur'ani an ya'lama, kyeyatontoma mu musomo gwa tajwid alqur'anu alkarim. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okutegeera n'okumanya n'okusoma ekitabo kye nga tukitereeza. Allahumma amin. Ku mulundi ogwayita twatunulira ku tajwidi mu bufunze ne tutunulira ku nannyini kitabo eyannyonnyola ekitontome kya Imam Ibn Jazari nga Sheikh Zakariya al-Ansari rahmatullahi alayhi, ne tumutunulira ku bulamu bwe. Olwaleero biiznillahi tabaraka wa taala tugenda kutunulira ate ku nannyini kitontome. Nannyini kitontome kyennyininyini eyatutontomera ekitontome ekyo ekya tajwid ayitibwa Ibn Jazari rahmatullahi alayhi, gwe tugenda okulabako olwaleero biiznillah. Ismuhu wa kunyatuhu wa mauliduhu wa nasabuhu. Tugenda kulaba ku Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi amannya ge n'erinnya lye lye baamuyitanga lye baamukazaako, okuzaalibwa kwe n'ensibuko ye. Tugenda kulaba amannya ge, koniya ye, erinnya lye lye baamutuumanga lye baamukazangako, enzaalibwa ye yazaalibwa wa, era ne nasabuhu olulyo lwe luviira ddala. Sheikh Ibn Jazari huwa alhafizu athiqatu almuhaqqiq almudaqqiq allamatu الزمان وفريد العصر والأوان صاحب التصانيف المفيدة عالم القراءات والحديث والفقه وغيرها. محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف ابن الجزري رحمة الله عليه، أي كان أبا الخير. شيخ جزري يحافظ يحقق نا بلانغا تجيرا buli irimu yonna n'abeeranga mukakafu mu yo. Sheikh oyo omumanyi w'ebyasa byonna naddala ekyasa kye n'ebyasa byonna ebyaddirira, nga ye sheikh wa ye qari'u ye musome wa Qur'an, al-muqri'u ate agisomesa, wa sheikhu al-qurra ye musomesa w'abasomi ba Qur'ani bonna. Eyo eyabeera nga abeera mumanyi mu irimu ya qiraati, musoma za Qur'an, seeyo yokka, n'abeera nga mumanyi mu irimu ya hadithi, n'atakomaawo n'abeera mumanyi mu irimu ya fiqhi n'irimu endala mpitirivu. Imam Ibn Jazari ng'amannya ge ye Muhammadu bun Muhammadi bun Muhammadi bun Aliyi bun Yusuf bun al-Jazari. Ye Muhammadi mutabani wa Muhammadi mutabani wa Muhammadi mutabani wa Ali mutabani wa Yusuf mutabani wa Jazari, ng'era aikana aba al-khairi, erinnya lye eryamukazaako ye Abu al-Khairi, ye Aba al-Khairi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Imam Ibn Jazari Allah abeere nga amusaasira ولد في ليلة السبت الخامس والعشرين من شهر رمضان. yazaalibwa mu kiro ky'olunaku lwa Saturday. Yazaalibwa ekiro kya Saturday
obategereka mu lunaku lwabiri oba ennaku z'omwezi nga 25 mu mwezi gwa Ramadan 51 sana mu mwaka gwa 751 mu mwaka gwa 751 mu kiro ekya Saturday mu lunaku olwabiri mu 5 emmonyenyi ya umma yazalibwa sheikhuna sheikhul islam sheikhul kullu ibn Jazari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Naye kigambibwa Imam Ibn Jazari nti hajja waliduhu, taata wa Ibn Jazari yakola hijja sana mu mwaka gwa 750. Tugambe Imam Ibn Jazari yazalibwa mwaka gwa 751, naye taata we mu mwaka gwa 750 yakola hijja, yagenda nakola hijja. Bwe tugenda mu hijja abooluganda kimanyi bulungi nti omuntu yenna agenze mu hijja akubirizibwa okubeera nga anywa ku mazzi ga Zamzam era n'abeera nga asabirako edduwa. Era bwe kityo bwe kyali ne ku taata wa Ibn Jazari, yagenda n'akola hijja mu mwaka gwa 750 wa shariba min ma'i Zamzam, n'abeera nga anywa ku mazzi ga Zamzam ala niyatin, naye nga aganywedde n'enniya n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala waladin alim as-salih, Allah muwa omwana nga agenda kubeera muyivu nnyo ate nga mulongoofu. Mulaba ikhwani abooluganda, mukiraba nti amazzi ga Zamzam omuntu yenna yenna afunye omukisa ogenda oba ageze mu umra oba kukola hijja, amazzi aganywe asabireko edduwa, kubanga amazzi ago Zamzam tukimanyi bulungi okubeerawo kwa Zamzam kwali kwanukula kwa dduwa. Kivula amazzi ago tuganywa nga Allah subhanahu wa ta'ala tuba tumusabiddeko edduwa yonna Allah ajanukula, olw'ensonga nti ensibuko y'amazzi ago Zamzam kwali kwanukula dduwa ya Sayyidatu Hajara mukyala wa Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hajara nga bamaze Ibrahimu amulese we yamuleka nga tewali kyakunywa, alajana alina omwana Ismaila, adduka eri alajana ewa Allah najjawo wansi amazzi, n'aleeta ensulo nga ziva wansi wafubutukayo ki amazzi ago n'agakuŋŋaanya nga agagamba Zamzam, yankigambo Zamzam yani kuŋŋaana ne gakuŋŋaana gabeera wamu ne babeera nga asobola okubeera nga aganywa. Naye almuhimu nti yali dduwa ya mama waffe oba ya Hajara gye yasaba Allah subhanahu wa ta'ala nabeera nga akola ki, kati amazzi ago gajja olw'edduwa. So omuntu yenna waba aganyweddeko amazzi ago aga Zamzam n'asaba edduwa, Allah subhanahu wa ta'ala amwanukula. Nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba ti Zamzam ma shuriba lahu, amazzi ago aga Zamzam kyoganyweredde Allah kyakola ki, kyakuwa. Bw'ogenda e Makka ng'olaba nti bizinesi zeekuttemu n'onywa Zamzam, Allah akuteere bizinesi zo, Allah akuwa obufumbo, akuwa omukyala, akuwa omwana omulongoofu, akulongooseze, Allah akola ki, Allah akikuwa. Ndowooza ekyo mukirinako tajuruba amala obulungi. Kati taata wa Ibn Jazari rahmatullahi alayhi yakola hijja mu mwaka gwa 750 n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala. Hijja tugikola myezi ki? Tukola hijja myezi ki? Dhilqa'da, Dhilhijja, siwe kiri okusinziira ddala mu mwezi gwa Dhilhijja. Dhilhijja mwe tukolera emikolo gya hijja egisinga obungi. Emikolo gya hijja tugikolera mwezi ki? Gwa Dhilhijja, ennaku ezisooka 10. Kakati Imam oba taata wa Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi yabeera nga asaba Allah subhanahu wa ta'ala amuwa omwana mu mwezi ki? Mwezi gwa 12, si bwe kiri? Mwezi gwa 12. Tugambe Imam Ibn Jazari yazalibwa mwaka ki? Yazalibwa mwaka gwa 751 mu mwezi ki? Mu mwezi gwa Ramadan. Okuva ku Dhulhijja mukuba mwezi gwa kumeka? Gwa 12.
okuva mu Dhulhijja ogwa 12 tuyingire omwaka ogumu 2 3 4 5 omwezi gwa Ramadhani mwezi gwa kumeka ku kalenda y'Obusiraamu mwezi gwa 9 ekitegeeza emyezi 9 amakulu olwavaayo mu Hijja ng'amaze okusaba edduwa eyo ne wayita emyezi 9 omukyala mwabeerera olubuto ebbanga lye lumala n'abeera ng'azaala emmunyenye ya ummeno. Allah aba teyayanukula dduwa, Allah aba yayanukula edduwa. Era munyenye ya ummeno eyitibwa Ibn Jazari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Obategereka yazalibwa mu katundu ekayitibwa Damashq. Yazalibwa mu kitundu oba mu kibuga ekiyitibwa Damashqi. Obategereka yazalibwa Damashqi. Era nga yu'raf Ibn Jazari akagambo kali nti yayatikirwa nnyo Imam Ibn Jazari n'erinnya lyaki lya Ibn Jazari. Kivula abamu tebamanyira amanya ge tugogedde ya Muhammadi bun Muhammad bun Yusuf bun Ali Ibn al-Jazari. Lwaki twongerako nti Ibn Jazari mutabani wa Jazari? Tukongerako nisbatan ila jazirati Ibn Umar. Ekigambo ekyo Ibn Jazari kiddayo ku kazinga akayitibwa Ibn Umar. Okuva bajjajjaabe ensibuko yaabo bava kazinga jaziratu Ibn Umar aka Ibn Umar. Ibn Umar oyo si sahaba Abdullah Ibn Umar ntigwetegeeza. Ibn Umar yali mulala bibiladi al-mashriq, yali mu bitundu bye mashriqi ebuvanjuba nga shimali Suria bategereka mu bwakono bwe Suria esawa yakakati gye tuyita Turkiya, esawa yakakati gye tuyita wa Turkey. Esawa yakakati gye tuyita Turkey we wava ensibuko yakazinga ako ke bayita Ibn Jazari akaddira ddala ku jjajjawe ayitibwani Ibn Umar. Lwaki akazinga ako bakayita Jazari oba akazinga ako ka Ibn Umar lwaki bakatuma Ibn Jazari? Kigambibwa nga qala al-mulla Ali al-Qari, umanya ayitibwa al-mulla Ali al-Qari agamba nti wal muradu bi Ibn Umar alladhi nasaba ilayhi huwa Abdul Aziz ibn Umar. Olaba batugamba nti ekigenderwamu oba ekitegeezebwamu ne Ibn Umar Ibn Umar oyo nga bagambe nti si sahaba alladhi nasaba ilayhi jetuzza Ibn Jazari netugamba nti yaviira ddala bajjajjabe Ibn Umar mu kazinga kali kebayita Ibn Jazari oba akazinga ako kebayita Ibn Jazari owava Ibn Umar bajjajjabe. Jajjawe oyo Ibn Umar ye Abdul Aziz ibn Umar, ya Abdul Aziz ibn Umar, wa huwa rajulu min ahli Burqaid min man amila al-muwassal. Omusajja oyo Abdul Aziz ibn Umar yali musajja avira Burqaid. Tayib, era yali akola emirimu egyenjawulo ng'azimba ebintu ebyenjawulo. Banaha nazimba akazinga ako fanasabat ilayhi ne bakatuma erinnya lye. Obategereka nga bamanyi we batutegeeza ab'ebitiibwa. Nawesho Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a yabeeranga asibuka nga olulyo lwe luviira ddala esaidi eyo. Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nashaatu ensibuko ye tukirabye bulungi nti nasha bi Damashqi, yabeeranga wabazaalibwa e Damashq. Tugambe nti kali akazinga ka Ibn Jazari ko bajjajjabe gye bava, wabula ye nga Ibn Jazari yazaalibwa mu kibuga Damashqi. Obategereka waturabba biha, era nabeeranga akuzibwa eyo ewa mu katundu ako oba mu kibuga Damashq. Wa hafadha al-Qur'an al-Karim fiha, era n'akwata Qur'ani ey'ekitiibwa mu kitundu ekyo kye yazaalibwamu Damashqi. Sana 64 wa 700, mu mwaka gwa 764
mwaka gwa 764 yabeera nga akwata ki yabeera nga akwata Qur'an Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a.